Mukama yeebazibwe abooluganda, tulina omukisa okuba nti tuli wano mu maaso ga Mukama Katonda waffe nga tuzze wano olwaleero okumugulumiza n'okumusinza. Katwewombeeke, tweteeketeeke tutandike okusinza kwaffe okw'olwaleero. Mukama Katonda omulungi, tuzze mu maaso go nga twewombeese, nga tuleese ebizibu byaffe eby'enjawulo, nga tuleese okubonaabona ku maaso g'omwana wo. Mukama, tusaba omwoyo wo ajje akke wakati mu ffe, atuluŋŋamye. Ow'omukisa buli kinoomu ali wano, ow'omukisa bannaffe abakyali mu makubo abajja. Ebyo byonna tubikusabye nga tuyita mwana we Yesu Kristo Mukama waffe.
linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa olw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Tuddiremu wamu essaala eno. Ayi Kitaffe Ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ag'amatukuvu, tuleka ebitugwanidde okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebiri mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasira abatulo okunoona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lyo Amiina. Grant, we beseech thee, merciful Lord, to thy faithful people pardon and peace, that they may be cleansed from all their sins and serve thee with a quiet mind. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Ffenna tuddemu essaala ya Mukama waffe etugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Katuyimirire tuddemu ekitiibwa. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Kambasabe mukakkaneko mu bifo byammwe tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu ekisooka kivudde mu Yona essula ey'okubiri okutandikira ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'ekkumi. Awo Yona n'asaba Mukama Katonda we mu lubuto olw'ekyennyanja, n'ayogera nti, naakabiriranga Mukama kubanga nalaba ennaku nanziramu. Mu lubuto lw'emagombe nakoowoola n'owulira eddoboozi lyange. Kubanga wansuula mu buziba, mu mutima ogw'ennyanja, amataba eganeetooloola, amayengo go gonna
n'amasingisira go gayita waggulu ku nze. Ne njogera nti ngobeddwa mu maaso go, naye natunuulira nate yeekaalu yo entukuvu. Amazzi gansaanikira era okutuuka ku bulamu. Obuziba bwanneetooloola. Endago zambikka ku mutwe gwange. N'enzika ensozi we zisibuka. Ensi n'esiba byayo. Binsingirira emirembe gyonna, naye oggyemu obulamu bwange mu bunnya, Ayi Mukama Katonda wange. Emmeeme yange bwe yazirika mu nze, ne nzijukira Mukama, n'okusaba kwange ne kutuuka gy'oli, ne yeekaalu yo entukuvu. Abo abassaayo omwoyo ku by'obulimba ebitaliimu baalekayo okusaasirwa kwabwe, naye nze nakuwa ssaddaaka yange n'eddoboozi ery'okwebaza. Nasasula ebyeyamo byange. Obulokozi buva eri Mukama. Awo Mukama n'alagira ekyennyanja ne kisesema Yona ku lukalu. Ekitundu kikomyawo. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Zabbuli yaffe y'olwaleero ey'10:15. Si ffe, Ayi Mukama, si ffe, wabula erinnya lyo lye ligwana okuweebwa ekitiibwa olw'okusaasira kwo n'olw'amazima go. Kiki ekinaaba kiboogeza ab'amawanga nti Katonda waabwe ali ludda wa kaakano? Naye Katonda waffe ali mu ggulu. Akoze bye yayagala byonna. Ebifaananyi byabwe ye ffeeza, ye zaabu, omulimu ogw'emikono gy'abantu. Birina obumwa naye tebyogera, birina amaaso naye tebiraba, birina amatu naye tebiwulira, birina ennyindo naye tebiwunyiriza, birina engalo naye tebizikwasa kintu, birina ebigere naye tebitambula, so tebyogeza bulago bwabyo. Abaabikola balibifaanana, weewaawo buli abyesiga. Gwe Isirayiri, mwesigenga Mukama, ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaabwe. Gwe ennyumba ya Alooni, mwesigenga Mukama, ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaabwe. Mwe abatya Mukama, mwesigenga Mukama, ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaabwe. Mukama atujjukidde, alituwa omukisa. Aliwa omukisa ennyumba ya Isirayiri, aliwa omukisa ennyumba ya Alooni. Aliwa omukisa abo abatya Mukama, abato era n'abakulu. Mukama ayongerenga bulijjo okubazza mmwe n'abaana bammwe. Mmwe muweereddwa Mukama omukisa, eyakola eggulu n'ensi. Eggulu ly'eggulu lya Mukama, naye ensi yagiwa abaana b'abantu. Abafu tebatendereza Mukama, newankubadde abo bonna abakka mu kusirika. Naye ffe tuneebazanga Mukama okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Mutendereze Mukama. Ekitundu ekyokubiri kivudde mu kubikkulirwa kwa Yokaana essula esooka. Okubikkulirwa essula esooka. Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebibagwanira okubaawo amangu. N'abuulira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana, eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeezebwa kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba.
alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo by'obunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiikibwa mu bo, kubanga ekiseera kiri kumpi. Yokaana eri Ekkanisa omusanvu ez'omu Asiya, ekisa kibeerenga nammwe n'emirembe ebiva eri oyo abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo, era ebiva eri Omwoyo Omutukuvu, era ebiva eri Omwoyo Omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye, era ebiva eri Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa, omubereberye w'abafu, era afuga bakabaka b'omu nsi, atwagala era yatusumulula mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe, n'atufuula obwakabaka bakabona eri Katonda Kitaawe. Ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe. Amiina. Laba ajja n'ebire, era buli liiso lirimulaba, n'abo abaamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ekiwoobe. Weewaawo. Amiina. Nze ndi Alufa ne Omega, bw'ayogera Mukama Katonda, abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo, omuyinza w'ebintu byonna. Nze Yokaana muganda wammwe era Ssekimu mu bonna ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu, n'ali ku kizinga ekiyitibwa Petumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe, era mpulira ennyuma wange eddoboozi eddene ng'ery'akagombe nga koogera nti, ky'olaba wandiika mu kitabo, okiweereze Ekkanisa omusanvu, eri Efeso, n'eri Sumuna, n'eri Perugamo, n'eri Sawutira, n'eri Sadi, n'eri Filadelfiya, n'eri Lowodikiya. Ne nkyuka okulaba eddoboozi eryogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza 7 eza zaabu, ne wakati w'ettabaaza ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde otuka ku bigere era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba olwa zaabu, n'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira, n'amaaso ge ng'ennimi ez'omuliro, n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule, ng'ekirongoosebwa mu muliro, n'eddoboozi lye nga liringa eddoboozi ly'amazzi amangi, era ng'akutte ku mukono gwe ogwa ddyo emmunyeenye 7, ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala ng'obwogi obubiri, n'obwenyi bwe nga bulinga enjuba bw'eyaka mu maanyi gaayo. Bwe namulaba ne ngwa ku bigere ng'afudde, n'antekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti, totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero, era omulamu, era nali nfudde, era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nnina ebisumuluzo by'okufa n'eby'emagombe. Kale wandiika by'olabye n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo, ekyama ky'emmunyeenye 7 z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo, n'ettabaaza 7 eza zaabu. Emmunyeenye 7 be bamalayika b'Ekkanisa 7, n'ettabaaza z'Ekkanisa 7. Ekitundu ekyokubiri kikomyawo. Katugolokoke tuyimbe oluyimba
177 Yesu mulokozi wange. nga tukyayimiridde katuddemu enzikiriza ku lupapulo lw'omusanvu abayinza okuba nga balina obutabo.
Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu. Atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo kukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Katugendere wamu nga tuddamu essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira, omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro, olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Ffenna tugendere wamu nga twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwo Ayi Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katweyongere okusaba ne essaala eza okwegayirira. Kale katusabe. Katonda Kitaffe tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi, era tukwebaza olw'ekiseera kino, tukwebaza olw'abalonde bo abali mu kkanisa yo olwaleero, nga bwe tuzze okwegayirira Mukama wange Yesu. Tumanyi bulungi nnyo ng'okwegayirira kwaffe kujja kutuuka gy'oli. Tulina bingi bye tuzze okusaba era tulina bingi bye tuzze okwegayirira, naye nga tumanyi nti watukkiriza nti bwe tukusaba olituwulira. Weebale Taata byonna by'otukozesa nga biweesa erinnya ly'ekitiibwa. Tukutenda, tukusuuta era tukugulumiza. Twebaza olw'abo bonna abasobodde okuwaayo ekiseera, abawaddeyo ensimbi, era n'abo abawaddeyo ebirowoozo nga bayita mu buweereza mu kkanisa yo Yesu. Mukama akkiriza okutuwa byonna ng'obuwetavu bwaffe bwe buli. Tuli wano mu maaso go Yesu nga tuleeta okwegayirira awamu n'obunafu bwaffe. Otusonyiwe era otusaasire byonna bye tukoze nga tebiweesa linnya ly'ekitiibwa, nga tuyita mu kwogera, tuyita mu kulowooza awamu ne mu bikolwa. Otusonyiwe okwonoona kwaffe era otuyigirize okusonyiwagana awamu n'okunakuwalira ekibi. Totuleka kukemebwa Yesu, naye otuyambe okuyimirira mu kweyama kwaffe bulijjo nga bwe kuli. Tuyigirize obutasanyusa, obutakyusakyusa ebyo bye twogera era obutasobola, tulwengawo nnyo okwogera era okusunguwala mu ebyo bye tutategedde oba bye tutamanyi. Mukama tusuubiza nti bwe tuli kusaba era bwe tunaakusaba onootuwa byonna bye tukusaba. Tuwaayo abalwadde bonna abali mu malwaliro era n'abo abali mu maka gaabwe. Endwadde nga nnyingi ddala, ez'omubiri era n'ez'omwoyo. Kkiriza okujjanjaba abo era n'abasawo bonna abawa amagezi era n'ekisa nga bakola omulimu gwabwe. Mu kaseera kano tuwaayo bannaffe bangi abawummudde era nga tujjukira omudduwodo Lwennazi wa Ssejjengo gwe wawummuzizza. Mukama twebaza olw'obuweereza bwe mu kkanisa yo era tukakasa ng'omwoyo we ojja kumulamuza ekisa.
tuyimusa nnyo bannaffe bonna famire nyingi eziviiriddwako ab'omikwano n'ab'eŋŋanda. Mukama tukusaba obasibe ekimu eky'obutuukirivu, obatunuulize eriiso lyo ery'ekiseera ery'okusaasira. Mukama mu kaseera kano twongera okuwaayo gavumenti yaffe ey'Obungereza we tuwangaalira, okusinga ennyo Queen wa Bungereza ne famire yonna, era tuwaayo n'olukiiko olufuga eggwanga lyonna, tubawe amagezi okusobola okukola obulungi era nga bw'osiima. Tuwaayo n'obukulembeze obw'eka obuva e Uganda, n'abo bonna be walonda okukulembera abantu bo, batujjukira nti eri bukulu butava eri Katonda. Ongera okubakyayisa byonna ebitali bya butuukirivu era ebitali bya bwa Katonda, era obaagazisa ebyo byokka ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa. Twongerera okuwaayo okusaba kwaffe olw'ekirwadde era kya COVID-19 ekiri ewaka ewaffe. Mukama wange Yesu, ng'abantu bali ku muggalo, ng'okusobola kungi, ebbula ery'emirimu, okulya, entalo nga zizze mu maka ne mu bitundu ezitali zimu. Amakanisa gaggalwawo Mukama wange Yesu, naye tumanyi bulungi nnyo nga mu kusaba kuno Mukama wange byonna ojja kubisumulula. Yongera okujjanjaba, yongera okusaasira. Tuwaayo Ssaabasajja Kabaka n'olukiiko lwonna olumengo, tuwaayo obufuzi bwonna obulala obw'ensikirano mu ggwanga lyaffe Uganda. Mukama yongera okubamanyisa obulungi bwo. Twongera okuwaayo Ekkanisa yonna ereebuna wonna, tuwaayo Ekkanisa ya Uganda na bonna abaweerezaamu abo n'Abakristaayo bonna. Mukama wange Yesu, obakozesa omulimu omulungi ogusiimibwa eri Katonda. Tuyimisa abaana abato bonna bali mu Kkanisa y'omu Sunday School, obawe ekisa, okwagala era obawe essanyu, beeyongere okumanya basobole okusanyuka n'okweyagalira mu bwakabaka bw'obugenda okujja. Tuwaayo n'abaana baffe bonna abavubuka abakuzeemu, beeyongere okunoonya era n'okumanya, bamanye obulungi bwo, bayige era bakwate empisa era bakole ebyo byokka ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa. Mukama leka abaana baffe bakwate ekkubo eddungi era eribatuusa mu buweereza babasaanidde. Taata, mu kaseera kano twongera okuyimusa amaka mwe tuva, ng'abangi mulimu entalo violence, mulimu obwavu, mulimu obukyayi, mulimu okweyagaliza, mulimu okulwala n'okulwaza, mulimu okusoberwa kungi, naye otukyalire, ogobere wala enkwe z'omulabe Setaani eziyinza okuleeta obubi bwonna. Mukama wange Yesu, Mukama mu kaseera kano twongera okuyimusa emirimu gyaffe gye tukola, ogiwe omukisa era waleme okubeerawo okwegulumiza n'okusosolagana okutali kwa ngeri zimu. Era tuwaayo bannaffe bangi abatalina mirimu mu kaseera kano. Mukama wange Yesu, tumanye nga byonna biva gy'oli. Tukusaba buli eyeetaaga omuwe ng'obutuukirivu bwo bwe buli. Mukama watusuubiza omukisa era tulina essuubi nti buli kinnoomu onaamuwanga okusaasira kwo bwe kuli Yesu. Taata, tuyimusa bonna ababundabunda mu nsi yonna mu kaseera kano. Okusinga ennyo tuwaayo eggwanga lya Afghanistan nga lijjudde okuyiwa omusaayi. Mukama obatunuulize eriiso lyo ery'ekisa, golola omukono gwo ogwa ddyo kubanga gwo ogumala bonna Yesu. Tukwegayirira otuwe byonna bye tukusaba era ne ku lunaku olw'enkomerero otutuuse mu bwakabaka bwo. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Nange nyongera okukubaaniriza abaana ba Katonda mwenna abakuŋŋaanya akawungezi ka leero, mwebale nnyo okujja okusaba naffe. Ne bannaffe abali ku Zoom, manyi nti mutulaba wadde nga ffe tetubalaba, nammwe mwebale kubaayo okutwala ekiseera kino okusinzizaako wamu naffe wano mu Thornton Heath, St Jude. Reverend, once again we want to welcome you and we thank you very much for coming to worship with us. Njagala okwanjula omubulizi waffe ow'olwaleero nga ye mudiikoni waffe omwami Deacon Vincent Mukiibi
nga yagenda okutuliisa ekigambo kya Katonda olunaku lwaleero. Naye nga tannaba kutuliisa kigambo, tujja kuyimirira tuyimba oluyimba 184 olugamba nti nno Yesu yanfiirira ku muti. Kale katugolokoke tuyimba oluyimba olwo nga tulindirira obubaka okuva mu dinkoni omwami Vincent Mukiibi. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mukama mulungi. Akaseera kano tusooke tukawe Mukama Katonda katwewombeeke n'oluvannyuma tulyoke tuwulire ebigambo bye ebirungi byantadde ku mutima. Mukama Katonda omulungi, nkukwasa akaseera kano, nkukwasa abaddu bo bonna abali wano, nkukwasa olulimi lwange Mukama leero kwotadde ebigambo byo, era nsabira buli matu agali wano gave wano nga waakiri galinayo ekigambo kimu ekinajjukira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mutuuleeko wansi. Merci. Soko onyalinirize munno oyo akulinaanye, mugambe nti tusanyusa okukulaba. Welcome somebody next to you. Amiina. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bale nga nina essanyu okubalabako nga muli bangi bwe muti oluvannyuma lwa COVID ne bannaffe bonna abali ku mutimbagano. COVID yali yatwawula nga buli muntu yamukasuka eyo, naye munyiririddeyo gye mubadde. Mpozi sisoose kweyanjula naye maama kalungi abadde annyanjudde. Amannya gange nze Vincent Mukiibi, omuweereza wammwe wano bulijjo, nga leero nze ngenda okubaliisa ekigambo. Nsaba Mukama annuŋŋamye. Ekigambo kyaffe eky'olwaleero kigenda kuva
mu bimu ku bitundu bye tusomye. Twasomye ekitundu ekyokubiri, essula ey'okubiri eya Yona. Yona yali musajja naye ng'alimu embazuulu. Kansoke mbabuulire Yona yaani. Yona bw'osoma ebyawandiikibwa, erinnya lya Yona kitegeeza jjuba, daavu. Tumanyi bulungi nnyo ffenna nti ejjuba lye lireeta amawulire amalungi. Kyemanyi ffenna tumanyi olugero lwa Noowa, amataba bwe gajja, ejjuba lye lyaleeta amawulire amalungi. Yona yali mutabani wa Amiti, era Yona yabeerawo mu biseera eby'amakungula amangi, times of prosperity, we yabeererawo. Era Yona yali mutabani wa nnamwandu Elijah gwe yazuukusa. Sandyagadde kiyita kulamusa naye gwe yazuukusa ng'afudde. Kigambo kye kituufu mu Luganda. Kumuzuukiza ndowooza. Yamuzuukiza nnamwandu oyo ye yali maama wa Yona. Naye ebiseera bino wadde amakungula gaali mangi, waaliwo okuddirira mu kutegeera Katonda. Ng'abantu bali nnyo mu by'obulogo, bali nnyo mu by'okusamira, nga bakola empisa embi zonna ezitakkiriziganya na bwa Katonda. Era mu biseera ebyo tewaaliwo bwenkanya. Mpozi ow'ennaku zino kitegeera obulungi, yandibadde akugamba nti Kiggundu n'Owini Ddolo be baali mu buyinza nga be basalawo ensonga zikolebwa zitya. Kakati Mukama Katonda n'asindika Yona, n'agamba Yona nti Yona, njagala oŋŋambire abantu bange beenenye. Tuli ffenna, naye Yona n'ajeema. Embazuulu eri gye naggambye, yali musajja wa mutwe munene. Yona bw'ajeema n'asalawo ensimbi ze yali akuŋŋaanyizza azirinnyeemu eryato adduke mu maaso ga Katonda abulewo. Naye Yona nga tannaba kudduka, njagadde tutegeere Yona nti yalina ebintu nga 2-3 bye yafaananya Yesu. Baali ekisooka nga bava mu kitundu kye kimu eky'e Nazaaleesi. Naye mu biseera bya Yesu bwe byatuukira, abantu ne bagamba nti gwe Yesu ojja otya otubuulira ng'e Nazaaleesi tevangayo muntu yali azze wano kutubuulira. Ng'abantu beerabidde Yona nti naye gye yava. Ekirala kyafaanana Yesu Yona nti naye bwe yali ku lyato yeebaka wansi mu lyato omuyaga we gwajjira. Oba deck kiki mu Luganda? He was at the bottom of the deck. Tukiina mu Luganda. Eno wansi w'eryato gye yeekweka, kubanga yali jjukira nti yali adduka Katonda. Kati ye n'alowooza nti bw'anaabeera eno kungulu ku lyato, Mukama ayinza omukola ki? Omulabirayo. N'asalawo n'akola ki? N'agenda ne yeebaka wansi ddala awasemba. Naye munnange aba akyali ku lyato, omuyaga. Kapiteeni n'alagira buli bintu byonna ebyali ku lyato bikasukibwe mazzi. Eryato lyagaana.
kakati nga buli muntu yenna asaba Katonda we akakkanya omuyaga. Kapiteeni ndoza twandimuyise omugoba mu Luganda aba atambula mu Luzungu yamuyita you sleeper, what are you doing? Kiki mu Luganda awo gwabongoota okola ki ng'omuyaga gutulumbye, lwaki tozuukuka n'oyogerako ne Katonda wo? Yona kwegamba mu bimpimpi kapiteeni yamubuuza sooka otulage ne ku nnanga muntu yo, wennyonnyoleko. Oyinza okuba olinawo otuddawo omusajja nagala leeta ennanga muntu yo kipalati. Yona ne yeeyogerako n'annyonnyola kapiteeni nga bw'atolose Mukama Katonda nga bw'ayagala okudduka, abe nga yeewala Mukama Katonda by'amulagidde. Katusomewo tulabe wagamba watya. Awo Yona n'asinziira mu kyennyanja n'asaba Mukama Katonda we ng'agamba nti, mu nnaku yange ennyingi nakaabirira Mukama n'anziramu, mu buziba ewala mu magombe. Muganda wange oyinza okuba nga oli wano nga naawe ekyennyanja kyakumira, naye weebuuze kyennyanja ki ekyakumira? Manye ebyennyanja bingi nnyo ebimira abantu. Kino ekyennyanja Katonda yakiteekateeka kukkakkanya Yona, n'akikola nga kiri special, nga kisobola omumira. Ate weewuunye nti buli kintu kyonna ekiri ebintu, Mutumba ono yamanye ebyokusomesa. Enzymes kyeki mu Luganda? Ekintu bw'okirya tulina enzymes ezi breaking down food. Kale tuziyita amalusu, nti malusu kale nti bw'olya ekintu mu malusu mulimu enzymes ezi breaking down the food gy'oba olidde. Naye ekyennyanja kino Katonda yakikola nti wadde kyamira Yona, enzymes zino tezakiikinga in kumenyaamenya oba kudissolvinga Yona, naye ekyennyanja kyamumira bumizi, n'amugamba nti kamala okukakkanya Yona ono amalala. Muganda wange ali wano, oyinza okuba nga ekyennyanja ky'emirimu kyekyakumira, oyinza okuba nga ekyennyanja kya COVID kyekyakumira, oyinza okuba nga ekyennyanja ky'emikwano kyakumira. Tuli ffenna. Naye Yona bwe yali mu kyennyanja yasigala asaba. COVID bwe yajja emirimu abantu bangi nnyo gyatuggwako, ne tubeera mu buzibu bungi nnyo obw'enjawulo, naye nkubuuza wasigala osaba ng'ekyennyanja ekyo kikumize? Oyinza okuba nga ekyennyanja ekyakumira famire. Waliyo famire nga zibeeraawo nga ziyomba, bakazini nga mwebali, babrother nga mwebali, basenga, ate kale senga yankolemidde, ate nenkola bwe nti. Ebyo byonna byennyanja, kiba kikumize naye nga tomanyi. Tuli ffenna. Naye Yona yasigala asaba. Ekyennyanja bwe kikumira, olinda kisooke kikuwande olyoke osabe, oba osaba ng'okyali munda mu kyennyanja? Kuba ye Yona yalimu muli munda mu kyennyanja, bwe yasabira teyalinda kimuwande. Mbakubiriza baganda bange nti ekyennyanja bwe kiba kikumize, togamba nti wekiri mpanda ndisaba. Senga Yona yalinda ekyennyanja kisooke kimuwande alyokaddemu okusaba,
osanga tekyandi muwanze. Naye ate bwe weeyongera n'osoma ebyawandiikibwa bino, wadde wano mu Bayibuli bagamba nti Yona yeewaayo n'aga nti bannange munkasuke nze nvuddeko obuzibu buno, munsuuleyo mu mazzi omuyaga eryato litereere. Naye ate bwe weeyongerayo okusoma, omanyi Bayibuli enyuma nnyo nti bw'ogisomako layini emu oyinza okwesanga nga totegedde kyegamba. Katonda mwennyini ye yakwata Yona n'amwekasukira ng'ekyennyanja yakitegese dda kimumire ennaku 3. Naye okubeera mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku 3 oyinza okulowooza omazeemu myaka na bisiibu. Ffe abasinga ku ffe ekyennyanja kya COVID bwe kyatumira ndowooza tumazeemu mwaka n'omusobi. Naye musigadde musaba mbuliza akulinaanyaawo, Mwami Kayondo mbuliza muto wange oyo yasigala asaba COVID bwe yajja. Yona yaweebwa omukisa ogwokubiri era n'akola endagaano ne Mukama. N'amugamba nti Mukama, bw'onoonzijja mu kyennyanja kino nja kuwulira. Era ne yeetonda n'agamba nti ntegedde nti sisobola kuddukako. Njagala weeteeke mu mbeera ng'otunuulira munyeera, nga munyeera egezaako okudduka from your side, naye yinza okutambulira dakika nga 10 ng'okyagiraba. Kakati naffe bwetyo bwe tubeera mu maaso ga Katonda. Tuyinza okulowooza nti tumudduseeko, naye nga ki? Nga tukyali awo tumulaba. Ate nga bwe tukola endagaano tulina okukola ki? Okuzikuuma. Gweoyinza okuba ng'oli eyo ng'ekyennyanja ekyakumira kya byakunywa. Manye ebyokunywa nabyo biwooma, si bibyokunywa naye ate bwe biyitirira oyinza okwesanga nga bikuleetedde obuzibu. Ekibivaamu kunuubuka ng'eyali ayimirira ku magulu go tokyasobola, gamenyeka bumenyesi. Kasita oba nga amagulu tokyasobola gayimirirako ng'omaze okunywa ebyokunywa, manya ekyennyanja kyakumira. Naye mmwe abali wano mulabika temulina kyennyanja kyabamira. Naye waliyo abantu eyo abaamirwa ebyennyanja, naye ng'obabuuza ekyennyanja kikuwanda ddi? Bw'oba olina akulinaanye mumbuulize nti gwe ekyennyanja kyakuwanda. Ekyennyanja kyakuwanda oba okyali munda mu kyennyanja? Ekyennyanja bwe kiba kikyakumize saba. Tuli ffenna abooluganda. Kubanga Yona agamba ku ssuula ey'okutaano, nakkira ddala ku ntobo wansi w'amayengo, okufa ne kunsemberera ddala kumpi, amazzi nga ganneetoolodde. Ekyennyanja kya COVID nga kyakumize. Bw'oba olina bamaama mmazeewo oba bataata mmazeewo, asooka n'akubuuza nti leero tulyaki ekyeggulu? Ago ge mayengo. Oba okyali awo nga council tax ayingiddewo, amazing council tax ye tebaamuwummuza wadde COVID baamanya nti tetukola, basigala batuwandiikira. Ago mayengo. Bw'oba olina akasumuluzo ka gaasi nga kaggwako ate nga tewakoze, ago ge mayengo. Ogalaba gakwetoolodde bwe gakutudde ku mutwe nga gw'oli wansi eri ku nnyanja, nga fridge ekaze
aho okusaba w'okwetaagira. Tuli ffenna abooluganda, ekyennyanja bwe kikumira buli kimu kiba kikutuddeko ng'oli wansi mu mayengo. Ate bw'oba olina ssimu zino ezaffe zi pay as you go, olwabiri oba tonna baddusasula nga bagijjako, nga baddaala battoteramu ng'ekuba Man City tokyagiraba. Ndowooza olaba obuzibu obubeera awo, ng'amayengo gafuuse amayengo. Naye Yona yasigala asaba. Yona yeewaayo eri omutonzi mu biseera bye eby'obuzibu. Yona n'abeera mwetowaze. Omanyi ntera okulaba obuntu buno oluusi bwe baweereza ku WhatsApp, nnake nabadde ndabaawo nga boogera ku Pawulo Muwanga. Mwabasinga kumwe Pawulo Muwanga temumujjukira, kujjako nze ne Mwami Mutumba, si kyekyo? Pawulo Muwanga yali musajja mmekete mu birembe gy'Obote, naye kakiripu kali kaagambye nti Pawulo Muwanga ekyennyanja kyamumira n'agenda e Luzira, nga bakadogo bamugaa nti ddamu engoye, ne bamwambula. Tebereza, Pawulo Muwanga yali musajja mukulu. Buno obwana obwava e Luweero oba obwava weeva gye bwava ne bumucunya, naye n'abeera mwetowaze, teyabukaayanyanga. Kakiripu kali bwe kawadde kagamba, ne bumugaa nti jjamu engoye, kola kino, n'abaga nti bassebo kankole bwe ntyo. Oluusi ekyennyanja bwe kikumira oteeka okuba okwewombeeka, kubanga ekyennyanja bwe kyamumirira, Bayibuli teyogera bulungi naye katugambe nti kyamumirira awo mu Mediterranean Sea awo, kuba kwe kumpi awo ne Isirayiri. Senga teyeetowaza kyali kiyinza okuswiminga ne kigenda mu Antarctica, obudde gye bunyogoganga ki. Ekyennyanja bwe kiba kikumize, weekwase Mukama Katonda, obeere mukkakkamu, kisobole okukuwanda awantu awalungi. Kubanga bw'otawuliriza Mukama Katonda kyagamba, bw'otabeera mukkakkamu eri Mukama Katonda, oyinza okwesanga nga ekyakumiridde mazzi agabuguma kikuwanze mu ganyogo ga nnyonnyo, ate ng'omubiri si mwangu gwakugumiikiriza. Ffe tuli warm-blooded, ndowooza tetusobola kubeera nnyo mu bunnyogovu. Kyova olaba nti Yona olw'okuba Mukama yali akyali naye, wadde yali ali mu kyennyanja, obulamu yakola ki? Yasigala abulina. Zino enzymes ezibreaking down food ne zitamukolako. Ebyawandiikibwa ebimu bigamba nti kino ekyennyanja Mukama yakikola specially for that. Kyali tailor made for Yona kumukkakkanya, kubanga Mukama Katonda yali amusindise agende agamba abantu be balekeraawo empisa embi. Naye Mukama bw'anakukolerayo ekyennyanja, onoobeera mukkakkamu. Ekyennyanja bwe kinaakumira ennaku 3 kati nga kino ekya COVID ekitumiza omwaka mulamba, ab'e Uganda no baira ekikyabamize era mubasabire nnyo. Nkiwa nabo balina okwesabira. Naye Yona bwe yava mu kyennyanja yali musajja mwetowaze, era n'agenda n'atuusa obubaka bwa Katonda bwe yali amutisse. Naye osanga naffe bwe tunaava mu COVID abadde ayonoona ssente. Omanyi nze COVID bwe yajja nagendako keeyo okukola mu migugu, okusuula paso
naye ate awo we nategeerera nti pawundi emu sente nyingi nnyo. Pawundi emu oyinza ogigiraba otulinaga nti mpaayo lw'ekkumi n'olumuwa, naye ekyennyanja bwe kiba tekinnakumira oyinza obutamanya nti pawundi sente mpitirivu nnyo. Kubanga okusuula eri emigugu bw'oba ovudde ku mirimu emirala bulijjo gy'okola, essente zeesalira ddala. Amezingira ogenda okulaba nga ate nazo zibeerako nga zimala noga nti ate bulijjo ziri zenfuna ziragawa. Oluusi tuba twetaaga ekyennyanja kitumiremukko tusobole okukkakkana. Ekyennyanja bwe kiba kikuwanze, kola ebyo by'osuubizza Mukama. Abooluganda tuli ffenna. Era tulaba nti Yona yasaba deliverance, ndoza bwe bulokozi. Yasaba obulokozi ne yeenenya n'agamba takyaddayo kubeera muzibu, takyaddayo kujeemera Mukama Katonda. Abooluganda, nja kukibalekera mumusalewo mulabe ekyennyanja ki ekyabamira, naye nga covid n'ebyokulabirako ebirala byempadde bye bimu ku byennyanja ebitono. Gweddayo weekubemu ekitooki ogambe nti nze kirabika kino kyennyanja kino kyekyamira, naye nsaba Mukama kimpande neme kukibeeramu. Ekyennyanja oba oli wakivaamu olina okusaba ng'okyakirimu, Mukama asobole okuwulira essaala zo, ate ayogere n'ekyennyanja akigaye nti oyo muwande. Kubanga jjukira nti Mukama ebitonde byonna bimuwulira ate abimanyi by name. Bagamba nti ebiwandiika bigamba nti emmunyeenye ezo buli emu agimanyi. Naye nga waliwo ku lunaku nga teriiyo bire, oyinza okutunuulira emmunyeenye n'ogezaako okuzibala bw'oti, okuggyako mmwe abagezi, naye nze zannema, nagezaako kolumu okuzibala. Naye ye Katonda buli mmunyeenye agimanyi ate zimuwulira. Naye n'ekyennyanja kyo kyali kirinda biragiro nti Yona muwande, Yona amalala gamuwedde, Yona amayengo gamumazeemu eddalu. Amayengo nga babuulidde council tax, bills, renti, mortgage, kyonna gwe kyoyagala okiyita, ge mayengo ago agaali ku Yona. Mukama abawe nnyo omukisa nga muli wano akawungeezi k'olwaleero. Amiina. Ssebo Mudiikoni, Mwami Vincent Mukiibi, tweyanzirye obubaka bwetwetikidde. Ndowooza bannange buli omu ajja kuddayo yeekuba ettooki alabe ekyennyanja. Tewali atannamiribwa, naye kwe kusaba n'okwegayirira ekyennyanja kikuwandule munnaffe, ate kikuwandule awalungi. Toyagala ate kikuwandule mu maggwa, ate kuba bubi nnyo. N'olwekyo ssebo tweyanzirye. Mbalenga nti engalo ezo ze mwawadde Omudiikoni tezaamusaanidde, tumuwe engalo ezeegasa. Kakati tutuuse mu kiseera ekyokuleeta ekkula lya Mukama waffe, ekirabo kyeweetikkidde Mukama olw'ebirungi byonna byakukoledde mu wiiki eno, olw'okubeera nga gwe covid tannakukwata era tagenda kukukwata.
gwe nga bw'olaba mu by'okwebaza byonna muleetere Mukama ebirabo. Bw'oba otudde ku mukono guno nkusaba ojje wano wakati nga tugenda twegendereza amateeka ga social distancing. Atudde oludda luno leeta ekkula oliteeke mu kibbo kino, bw'oba oddayo oddireyo oludda luli. Ate abafudde sayidi eno nammwe mukole bwe muti mwegendereza obutakoona bano nga muleeta ekkula wano. Mwekula eryammwe muleete muliteeke sayidi eno ate muddireyo oludda luli. Mukungu Kavoma mwaba oludda olwo mujja kuleeta wano. Kale kakati nga tugenda okuleeta ebirabo katuyimba oluyimba 203. Oluyimba 203 endagaano entukuvu. Katuyimirire. Bassebo ne bannyabo kambasabe mutuuleko. Mu kiseera kino njagala okuyita omukubiriza atulamuseeko atubuulire n'ebirala ebiddirira. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mukama mulungi ekiseera kyonna ze mbeera ze. Twebaza Mukama olw'akawungezi ka leero, tumwebaza okuba nga atukuumye byonna bye tuyiseemu, byonna ebyennyanja ebituwanze ne bye tulidde. Ebimu tetwabikkiriza tumira, naye nga Mukama kibadde kisa kye, si magezi gaffe. Awo tetusobola kukozesaawo magezi gaffe, gaba maanyi ga Mukama, era Mukama ekyo tukimwebaliza. Njagala obbaaniriza mu ngeri ey'enjawulo akawungezi ka leero
mwebale nnyo okujja abavudde wala n'okumpi n'abagenyi baffe ab'enjawulo abatatera kusaba naffe abamu basabako naffe naye njagala kwebaza simanyi oba waliwo asabye naffe nga gwe mulundi ogusoose olwaleero nga leero lwe lusoose okusabako naffe. Maama nga tusanyuse nnyo okulaba. Nyaba osobola okutubuulira ku mannya ne gy'oviiridde. Tukwanirize mu ngeri ey'enjawulo. Mwami Mpimo oyagala kutwanjulira omugenyi waffe ssebo? Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Bane mukubire mukyala Margaret mu ngalo. Atindiza olugendo okuva emikyamu najja asabeko naffe omulundi ogusoose. Maama tweyanzeege. Wano tusabirawo emirundi 2 buli mwezi, buli Sande 2 ezisembayo mu mwezi. Ate bwe tufuna abagenyi tubaagala nnyo, tetubakkiriza kulekeraawo kujja kukyala bafuuka baawaka, ne tubawa n'ebifo kati ekyo ekifo kikyo. Era ojjanga okutuula buli lw'onojjanga kati tokyali mugenyi. Njagala okwaniriza era mu ngeri enjawulo abakristu bannaffe abavudde mu St Jude nga basabyeko naffe olwaleero. Banne nsaba tubabanirize n'obugalo bw'omwanguka St Jude Community UCCC. Tusanyuse nnyo balaba, mwebale nnyo okusabako naffe. Tweyanzeege Ssebo Mwami Mpiima akulira chairman wa UCC. Tusanyuse nnyo Ssebo okulaba n'abagenyi bonna b'otuleetedde. Tweyanzeege. Twagala okwaniriza Reverend waffe mu ngeri enjawulo. Reverend James, we welcome you and we thank you for praying with us. I'm tempted to briefly tell you a summary of Vincent's message because it was marvelous, you know. I'm not saying that because of anything. I'm just saying it was a very good message. It was about Jonah, the first reading we had, how he was swallowed by the fish. But he told us that we all get swallowed by the fish in one way or another. You can be in a situation, but it's a situation of being inside the fish. So you have to keep praying. You don't stop praying, and you have to pray that the fish spits you in a very good place where you can survive again. And you shouldn't use your own strength. It's by the grace of God that you give. So he said the situation we are in, COVID, wherever it is, you know, we need to keep praying, and God will bring us the other side. So. But he said it in a way that as you saw people were reacting, it was interesting. Sebo tweyanza obubaka. Kakati mama wange alabika ebisa agenda zinjigiririza Kkanisa. Kakati bannange, njagala okwebaza okusaba kwa leero kutegekebwa Team Mako. Abatiimu Mako bakoze butaweera okulaba nga tufuna okusaba kuno okulungi. Njagala tubeebazeeko, bakubireko mu ngalo olw'omulimu gwe beekozeemu okusobola okutegeka okusaba kuno. Sofa kugenze bulungi. Ate nga njagala bategeeza nti batutegekedde n'ekijjulo, ebyokulya, ebyokunywa n'ebirala bye munaamanyi oluvannyuma. Temugenda enjala bwe muva wano, tugenda ffenna mu hall ne mu garden okufuna ku kyokulya. Nga bwe nabadde ngamba omugenyi waffe Mukyala Margaret, tusaba wano buli Sande 2 esembayo mu mwezi. So tulina okusaba next Sunday. Sunday eddako wano tujja kusaba essaawa 9:30 nga tugenda kulemberwa Tiimu Matayo. So Tiimu Matayo tubasaba mweteeketeeke olw'obuweereza obwo. Ate tuliddamu okusaba next month tulina Tiimu Luka ne Tiimu Yokana be baweereza mu mwezi ogujja ogwa September. Kati mu buweereza bwe tulimu bannange, Mukama atukozesa mu ngeri ez'enjawulo. Sagala kuddamu kubuulira kuwedde. Naye njagala kugamba bugambi nti ffenna buli omu waali alina engeri gy'aweerezaamu era tubeebaza. Buli omu tosobola olusi bubeera buntu. Omukyala yayimba obuntu obwo obutonotono. Goyinza okugamba nti nze mpaayo lwa 5 simanyi kusoma kitundu, naye buli ngeri gy'oweerezaamu Mukama agiraba era agibala, era tugibeebaliza.
Kati mu ngeri eno ey'okuweereza njagala kuggyayo obuweereza bwa teams zaffe. Teams zaffe zikola omulimu munene nnyo okulaba nti tuteekateeka okusaba kuno, kubanga tewaliwo bantu baali badde nga be bakola buli kimu, naye buli omu mu ttiimu ye alina kyakola. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala, temulekeraawo. Twagala okwebaza Mukama nti omwezi guno tufunye omukisa ogw'enjawulo. Reverend waffe abadde asaba naffe mu fellowship akawungeezi. So far ttiimu Yokaana ne ttiimu Luka bamaze okufuna fellowship with Reverend James. I'm talking about the fellowship. It was a blessing. It was every team member who took part in that fellowship can describe it in a different way, but it was so touching and it was so good and a blessing. So I will encourage Team Matayo ne Makko be batannaba kufuna fellowship zaabwe za mwezi guno. Simanyi mmwe bwe munaaba mulabye mu ttiimu eyo nga bwe mugenda, whether mwagala fellowship zino zibeerengawo more regularly, naye nga njagala okubabuulira it's edifying, you know. Engeri gye tusaba emirundi ebiri gyokka mu mwezi, somewhere there in the middle tuba twetaagayo ekintu ekituzaamu amaanyi ng'ekyo. Naye twagala okwebaza. Thank you so much Reverend James for giving up your time to fellowship with us. It's just simply fellowship, prayer and just sharing, and it's beautiful. Mu buweereza omwennyini njagala kunokolayo ttiimu Makko. Ttiimu Makko baweereza olunaku lwa leero, naye ttiimu Makko balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe gye tulina okukoppa ffenna nga ttiimu z'endala. Buli lwe baba baweereza balina ekintu ekyenjawulo kye bakolayo ekiyambe Kkanisa. Ku mulundi guno baateesezza ne bagamba bawulidde omulanga gwe tubadde tukuba bulijjo nti omulimu gw'okulongoosa grounds ne halls ne church gumenya abantu batono, kyetaagayo okufunayo obuyambi. Bo baateesezza mu ttiimu yaabwe nga bo, naye nga ekiteeso kye baaleese ate bakitambuzaako. Mu ttiimu yaabwe baguddewo ensawo eya ssente, tibajjanga kusonda ssente tusasuleyo cleaner ajja akole omulimu gw'okulongoosa. Nze ekyo nkikubira mu ngalo n'ensulana. Initiative eyo nnungi nnyo era kyembasaba nti teams zonna zikirabireko. Singa tetusobola kufuna kirina najja nakirininga lunaku lumu ne kigweraawo. So singa buli ttiimu efuna omutemwa, era nsaba ba team leaders muddeyo ntegeeze ttiimu zonna nti buli ttiimu efuneyo omutemwa nayo gwereetangayo buli mwezi, tusobole ng'ekintu ekyo kubanga tukitwala mu maaso buli mulundi, tuleme kulongoosaayo olumu tulekeraawo, kubanga Makko tetusobola kirekera kya Kkanisa yaffe. So nsaba ttiimu zimuddeyo, bwe munaabamu n'okuteesa kwammwe mulabe omutemwa. Recommendation ndowooza eringa pound 10 omwezi, tufune cleaner, ebintu bino bisobole okuba nga bitambula much easier. Ekyo kikyali awo kya ttiimu Makko, naye kansooka enzireyokko kakati ate turelaxingemukko. Waliwo abazaaliddwa omwezi guno. Any August birthdays? Okay, we shall have one special August birthday then. My brother, team leader wa Makko, Mr. Bossa, 50 today. Happy birthday. Nice, Mr. Bossa's special day, so can we play Happy Birthday?
Hip, hip. Reverend Sylvia Ssabbiiti. I'm asking, could you pray for Chris? It's his 50th, sorry. Well. I went to Luganda. Let us pray for Chris as he celebrates his 50th birthday. Let us. Gracious and ever-living God, we give you thanks for the life of Chris. We thank you for how he has been a blessing to all those whom he has interacted with for all those 50 years that you have blessed him with. We thank you for how he is such a gift to his family, to his friends, his work colleagues, and even to us here as a church community, and especially as a team leader. As he celebrates his birthday today, we celebrate together with him. And we pray that, gracious God, may you continually bless and increase him. May you be faithful enough to grant unto him the desires of his heart in accordance to your will. Gracious Lord, pour your Holy Spirit upon him and bless him now and days without end. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday, Chris. Thank you. Happy birthday. Yes, happy birthday. Happy birthday to Daddy. Mwami bosi agenda kwogerako gye tuli nga team leader wa Mako naye nga tannaba mbadde njagala kumaliriza nga mbagamba nti tulina okufiirwa wakati mu ffe twafiirwa omukyala Doreen Muwanga namumanyi abadde omuwandiisi w'Ekkanisa okusinza mu Luganda e Waterloo kitalo nnyo kitalo ddala eri community manyi wakati mu ffe tulina okufiirwa tulina okulwaza tulina n'ebintu ebirala bingi naye mu byonna wakati mu ebyo tusaba Mukama atuyise mu mbeera ezo atugumye naddala tusabira famire ya Doreen omwami Ssejjengo Mukama abagumye n'omugenzi amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Tujja kulabagana Sunday ejja bwe tuva wano nga bwe mbagane tugende mu hall ngenda kubalekera omukulu wa team Mako yajja otubuulira ekikola ekiddako, then Reverend will give us a blessing after Chris. Thank you. Neyazza nnyo omukubiriza okumpa akaseera kano. Thank you so much, Reverend, to lead us in the services, and also we look forward to see how we are going to be working as a team. We would love to do more, and we would love to see our church going further and further. We need this church to be full, but we need to work together, as you said. So you allow me also to speak in Luganda now. A few for you now. Thank you. Nga sinnaba kutandika kugenda nnyo mu maaso kwogera bikwatagana ne ttiimu Mako, nsaba okwebaza buli omu azze olwaleero okusinza wamu naffe newankubadde nti ffe abamu obudde butukwatidde mu kkuba awo tusanzeewo obuzibuzibu naye tufubye okulaba nga tutuuka era nembeebaza nnyo bannaaye okunyimbira ka happy birthday. I'm very so happy and honored. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, na. Ku lwa ttiimu Mako njagala nsabe maama James, okay? Ojjeko wano mu maaso. Omukyala Joyce Bamana yajjeko wano mu maaso katono. Munzikirize nebaze bammemba bange bano kubanga bwe batali emirimu giyinza okugootaana negigaana okutambula obulungi. Nga we tuyimiridde wano mukyala bosi afulumyemu bweru Sister Jane olwaleero ndowooza tasobodde bwe yagambye tajja sobola kubeerawo, naye mukyala bosa nalibadde nemwetaaga wano kubanga yekyaledi yakyeyalinga abakyala bano bonna netumanya ki ekigenda mu maaso. Kati ku lwa ttiimu Mako nga mu Mako bwe twawuliza omulango ogw'okubeera nti tulina okubeera nti twewaayo ffenna nga church
tukwasirize wamu tulabe nti kyaki yaffe enyirira, kyaki yaffe egenda mu maaso nga na buli kimu ekyetaagisa nga kyetaagisa. Twafunamu okwekubaganyamu empawa entonotono ne tugamba kati nga ffe abamu Makka abamu abasinga tuli bakozi, ate olunaku olwo tulina okulongoosa ekkanisa, olunaku olwo abasinga babeera bakola. Kakati ne kituwa obuzibu nti ebiseera ebisinga tetujja kubeerangawo. Ne tugamba naye bwe tuba tetuliiwo, kiki kye tuyinza okukola ffenna ng'aba ttiimu zonna ne twewaayo ne tugamba tunaffe tugambeko ku battiimu abalala tulabe oba kijja oba kinaakola, kubanga nsuubira nti n'omuntu omu abeera ng'ava mu ttiimu emu nga buli lunaku yejja n'alongoosa atuuka ekiseera n'atengerebwa, ebintu ne bibeera nga bizibu ki eri omuntu oyo. Naye bw'abeera ng'alimu at least akantu akatono akamupushingibwa akagamba nti omuntu ono tumusiima biki byakola, ayinza okugumiikiriza n'abeera ng'akola okugenda mu maaso. Naye ate ne tugamba nti ate bwe tufuna omuntu ye nga waali olunaku olwo lwennyini n'abeera ng'asobola olongoosa olunaku olwo buli wiikendi, kubanga mu mwezi tulinamu essande 4 ze tulina okusinza. Naye ate ffe ng'aba church ey'Oluganda tulina weeks 2, naye ate church ye erina okubeera ng'egenda ki mu maaso, kubanga ffe bwe tutabeera bannaffe abalala babeerawo ne batulongooseza. Kati ne tugamba tukitwale nti ffenna aba church y'Oluganda nga bwe tuyimiridde ffenna twekolemu omulimu, tugambe tutasobodde gendayo, waliwo ekiyinza okuyamba, bayinza okufuna omuntu n'akola ki n'abeerawo ku lwabo abataliiwo. Naye omuntu oyo baba bamufunye, tukola tutya okubeera nti omuntu oyo naye tumusanyusa n'asobola okukola omulimu nga mulungi. Kati mujja kunsonyiwa kubanga twafunawo omutemwa ne tugamba leka tusinzire ku guno tulowoolezaawo, naye bannaffe abalala banaavaayo ne bajja n'omutemwa ogwabwe omulala nga tugenda n'ogwo nga tukyusaamuuko, kubanga nga bwe ŋŋambye nti byali tukubaganya mpawa ne tulowooza ne tuwa ebirowoozo. Kye tuba tugamba nti tetusobola kufuna muntu buli wiiki ng'asobola at least otuyambako ne tugamba kale ku pawundi nga 75 oba pawundi 5. We tugamba pawundi 75 ziba pawundi 3, kitegeeza buli ttiimu esonda pawundi 75. Bwe tugamba pawundi 5 ziba pawundi 2 senga tuba tusobodde okufuna omuntu oyo. So ne tugamba kale tujja kgenda n'ekyo tusooke tulabe bannaffe kiki banaabalowooza. Naye olw'okuba nti w'oyogera nga totaddeemu mukono, abantu bagamba nti mmwe temuli siriasi, bwe mutwe omwogera. Kwe kugamba nti kale ffe katusooke tuteekemu omukono, bannaffe banaalaba osanga banakkiriza, naye tetubakaka, kubanga buli muntu amanyi engeri gy'ayimiriddemu. Kati njogerera ku lwa ttiimu nga bwe ziyimiridde, buli ttiimu emanyi engeri gy'eyimiriddemu. Kale nno kiba kizibu okugamba nti tubakaka muleete ssente bwe ziti oba bwe ziti, naye ekirowoozo ekyo munaaba mukitutte nga mukikkaanyizaako mukikkiriza, ze munaaba musazeewo ne ttiimu Makka ejja kuddayo zebekkaanya nazo. Naye fonnaawo nga twabadde tukkaanyiza titugendere ku pawundi 3, buli ttiimu ereete 75, ezo 75 tuzirina ng'aba Makka. Era 75 ezo tubadde tusaba tuzikwasa omukubiriza, kubanga yakola ennyo ku bintu by'okulongoosa, yabimanyi. Kati wanaaba afunye ensawo mwaziteeka, ajja tuwa ensawo eyo, buli kimu ajja giwa ensawo eyo, agigambe nti akawunti yeeno sente we zijja zigende mu akawunti eyo, zigende mu akawunti eyo. Naye fonnaawo tujja zikwasa ye anaatubulira kinaaba kikola kiddako. Era mbadde nsaba omukubiriza ajje wano tumukwasa ensawo yaffe gituzze nayo ng'aba mmemba ba Makko. Bannaye mutwebalizeeko tumukwasa ensawo eno. Ensawo eno oli omu agitegedde, emu pawundi 75 zakuyamba mu kulongoosa.
bannaffe tweyanze nnyo ayinza okubalamu kale eno n'olwekyo obwo bwe bubaka bwaffe obw'olwaleero mpozi n'okubaaniriza nga tuvudde wano mujja tusanyukire wamu ffenna. Anna okusooka byonna njagala okusooka okwebaza ennyo Team Mako. Team Mako have walked the talk. Okay? They've been talking about starting an initiative of helping out to clean the church. They've actually handed in £75 today towards that scheme. So, tubakubire nnyo mu ngalo. Team Mako mwebale nnyo mwebalire ddala obuweereza okubuteeka mu bikolwa. Ekibuuzo kya mwami Nsexwa kye njagala okuddamu, bulijjo bwe mbadde nzija wano okuba omulanga gw'okulongoosa ngamba gamba nti okuva emabega yonna ab'oluzungu morning service yokka, abalala bapangisa ba NTA ba Philadelphia bo bapangisa basanga kiwedde ne bagenda. Ffe abakozi abannannyini kifo tuliwo babiri ffekka, ffe ne 10 o'clock service. Aba 10 o'clock service babadde nga balongoosa ekkanisa eno bulijjo okuva ffe tubadde tetulongoosa. Naye ekkanisa yo yennyini eno yokka zino ssente zetukuŋŋaanya zetwogerako tezigimala yo munda mwayo, era okulongoosa kwe twogerako okuyambako is for halls and grounds. Aba morning service bajja kusigala nga balongoosa munda muno kuba ebyokulongoosa mu bingi ate biri complex. Ekyokubiri, we tutasobola na kubeegerezaako be bakutte ebintu byonna nga amasannyalaze gano nga ge tukozesa okuwoominga ekkanisa eno mu winter, bills ezijja ezimanyi bulungi, repairs, hall eri entono gye tumitingirako mugimanyi nti etonnya bagenda ku replacinga roof eyo yonna boogera ku mitwalo. Katulongoose ebweru wano naffe tulage nti tulina ke tukola, naye ng'obutuufu omulimu munene nnyo tumogolako bumogozi. Naye naffe nga bannannyini bwe tuli nti tukozesa mu bujjuvu ne Reverend wuno waffe naye tumukozesa nga nabo bwe bamukozesa, bwe tutabaako kye tulaga kirabika bubi. So njagala okwebaza Mako nti eyina kyetandiseeko mu kulaga kwaffe. Ekirala ng'olukiiko lw'ekkanisa twateesereza wamu nti contribution zaffe zetukola ezo kkanisa zetuteeka mu nga towards the quota, mumanyi tusasula quota ku busumba, sente ezitali ntono ezo nazo tulina contributingayo kati. Naye financial committee y'ekkanisa yateeseza biiru repairing a roof eya small hall eriwo tujja kuwaayo £1,000 ng'ekkanisa ffenna wamu. So ezo zijja kuva mu nsawo ya kkanisa. Naye bino ebyokulongoosa n'ekkanisa yaffe nga bwe mulaba nti twekubamu olwa COVID, tetulina mu nsawo sente nnyingi ziraga nti tusasule, n'ebirala byonna nga biva mu nsawo ya kkanisa. Ekkanisa y'oluzungu eteesa ekintu ky'okuteekawo caretaker, but employing a caretaker is a very expensive venture. Nti muba mumutadde ku payroll, omusaala mubimanyi ebyano, omusaala simanyi holiday pension ebyakoze bitya. So ebyo bakyatyamu okuga nti tukisobola kubanga ensawo nnafu nnyo. Naye bwe kinaaba nti tufunye caretaker, this contribution will go towards the caretaker. So we shall continue to contribute, but we contribute towards the caretaker. For now, we can contribute towards the cleaning. Ekyo kyekiteeso kyange. Mwami Mpima abadde alinayo ekibuuzo n'ekiteeso. Bana UCCC oye.
tweyanziza nnyo tweyanzeege muziteekeeko. Yes, sir. Mwami Kalanza ajja gikuwa nga tonnaba kufuluma. Tweyanziza ssebo tweyanzeege. Reverend, in our midst today we have visitors from the Catholic community and they have pledged to contribute £50 towards our cleaning initiative. Naye nno nammwe ekinyegenyege bwe kiba kikukutte ng'otudde awo ng'owulira oyagala okuteeka mu nsawo ya cleaning banne tutuule awo n'ofa n'ekintu kyo owanika buwanisi mukono noga nti ebyo ebya cleaning mubindekere mmeka 100 buli mwezi nga ffe tukuba mu ngalo. Banne, thank you so much. UCC, thank you. Tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala. Okay. I'm going to invite Reverend sorry Reverend, that was just about, a little thing to move our cleaning scheme. We can now get the blessing before we leave. Thank you. May I please invite us to stand for the blessing. The Lord be with you. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you all, now and days without end. Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen. Nanga Luganda nyongera kubeebaza okubeerawo munaffe mu kusaba kwa leero mu bungi bwe buti singira ddala ne bannaffe abavudde mu Catholic community ne St Alphages Waterloo all around. Bali nnyo mwebalire ddala okusaba naffe olunaku lwa leero. Katugenda okumala okusinza katuyimbe oluyimba olw'Ekikumi-mu-87 olugamba nti mumutende Yesu omununuzi waffe.